wako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana.
Come as a guest and leave as a friend. Every day I wake up smiling. On Ross Farm, I sleep like a queen. It's a new day, new dreams. Ross Farm, you my life around. My mama says it's comfy, farm and durable. Ross Farm gives you quality. You're welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams. Omuzadde ali eyo onoonya essomero ery'omulembe omwana wo mwe yandisomedde. Moadh Islamic School ky'ekyokuddamu kyo. Tusomesa amasomo ag'eddiini awamu n'ag'oluzungu. Tulina ekifo kigazi ddala, ebibiina ebirungi, tuliisa bulungi abaana era nga twetaba mu by'emizannyo n'okuwuga kw'ogatta n'abasomesa abatendeke okubangula abaana ab'omulembe. Tusangibwa mile 9 ku Entebbe Road. Okwewandiisa kugenda maaso okuviira ddala ku nursery okutuukira ddala ku kyokutaano. Tukubireko ku nnamba y'essimu 0759 5 38 69. Moadh Islamic School. We exploit from the core. Body of Mr. Namdi Wokiji was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Namdi? At the party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money for this wedding? You shouldn't be looking at that. Ichi killed my son, and I want the world to know it. Yesi mukasya kano kankwanjulire wakisomozi mu secondary school abasinkanibwe Sserinnya ng'omazeeko nkowe nga lino ly'essomero ly'ogenda otwalako omwana wo ebiseera bibyo masubire bitangaavu. Balina abasomesa abatendeka obulungi abamanyi okusomesa ng'ogasseko n'okufa ku mwana. Balina eddwaliro erikola 24/7. Balina ebisulo by'abaana ebiyoyoto obulungi. Balina ebibiina ebigazi ebisobozesa omwana okuba ng'asoma bulungi. Balina laboratory ejjudde ebikozesebwa byonna ekiyamba omwana okuyita obulungi. Balina security cameras okwetooloola essomero lyonna. Abaana babaliisa emmere ebayamba okuba nga bakola bulungi mu kibiina. Bwe kituuka ku ddiini tulina theology. Ate nga abaana bakola obulungi mu bibiina kubasalirako ku school fees. Ate nga batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu kusamba omupiira okubaka basketball ng'ogasseko n'ebirala bingi. Ate nga bwe kituuka mu by'obulimi balina ennimiro enjooyooto obulungi. Wakisomozi mu secondary school okwewandiisa kugenda mu maaso. Wali ku ssomero Sserinnya ng'omazeeko nkowe. Osobola obbakubirako ku 0704 77 33 95. Wakisomozi mu secondary school mwebale kusomesa abaana. Sets the ball up onto the wing. There could be a chance here. Plenty of bodies available to target from. And a rasping shot. Second bite of the cherry proving effective here as Kagawa Senoga opens up his account for KCC Football Club. Well, that was good play. If you look at how they drifted the ball onto the left side and creating a bit of an overload and opening up the space on the far side, that allowed Kagawa to move in. And what did he do once he got to that position? And Kankonde could hold up play, and then he passes it down there to find Senoga, who had one opportunity. First took it and it was blocked, and then a second bite to the cherry wasn't closed down by this UPDF defense. And that was an easy one for him at the end of the day. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Eno, yes, Salam TV. Wabulira ddala kukkiriza kuba nti mukwano gwange tuli ffenna ku Salamu TV kwenyongera okulabika nti mukwano gwange nkwaniriza eri gwe n'amaze okwongera okulabika nti otwegaseeko ekiramuso kifuna okuva eno gye ndi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibye otyo mulungi atulaba ku Salamu TV. Bitambudde bito lunaku luno olwaleero. Ebitambudde obulungi ise emikono maaso ga nti alhamdulillahi rabbil alamin akubanga Allah bwatu byateeseteese olunaku olwaleero. Kasita olunaku luggulawo tumaze okusala salati subi buli omu n'atandika okunoonya ekikumi wawe kiri ekyo ky'ofunye olunaku olwaleero bwatu byateekateeka Allah. Abafunye obuwanguzi bwatu Mungu bwe yateekateeka ise emikono maaso mwebaze so nga tera mugende namwe abateena kyemufunye ngozeeyo leero olusaze luganye oguddewo edduuka balamuza bulamuza togwamu ssuubi alina enteekateekayo Allah alina ensonga lwaki leero takuwadde atajja kuwa enkya akukubisizeemu olusinga olunaku luno olwaliyo puroguramu ag'omunda yenze Ssonko Musa ngiteekateekanira gwe mbirowoozo wakati mu kwongera okubanga tugenda kutambula ffenna nkwebaza eri gwe wenna amaze okuleka nti otegaseeko ku nguudo eziyingira ezifuluma ekibwa ekikulu Kampala ng'otaddeko Salamu TV ekyo ky'okola kye kisinga okubanga kituufu ate naddala puroguramu ag'omunda bwetu tuba tumaze okubaleka nti tugobye ku mpewo za Salamu TV tube nga tutambula ffenna akkiriza obugumiikiriza busaagala buwanvuya nnyo ku bakadde ndaba katambudde eddakiika ziri 13 ziisa ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero olwokusatu njagala tugende mu kyafaayo ky'olunaku olwaleero tutegeere ddala kiki ekyaliwo leero ng'ennaku z'omwezi 18 Januari 1986 wano waffe Kampala Uganda wennyini wennyongedde okulabika nga bwenjagala tukisimbe ekirokere ddala mu nteekateeka nga bw'omanyi nti Uganda naddala akalulu ka mwaka gwa 2000 akalulu ka mwaka gwa 1980 kayongera okulabika nti mukwano gwange akazaalira bannayuganda Makayi byazaalira ku nsiko omukulembeze kati aliko ewa Uganda tiyakkiriza na biki byayongera okulabika nti bivudde mu kalulu ogenda okukakkana ng'ayingidde ensiko emyaka 6 emmundu eyongera okulabika ng'etokota wane waffe Kampala Uganda era kakati abamu ku mmwe abaaliwo mu biseera ebyo mujja kugenda mu maaso n'okwongera okulaba nga mujjukira awo luweero emmundu eyongera okulabika nti mukwano gwange etokota wabula olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 Januari 1986 abayeekera ba NRA nga bakulembeddwa mu Pulezidenti Gavana Museveni essaawa eno mu biseera bye yali muyeekera enteekateeka zaatandika okwongera okulabika nga zikolebwa nga balaba batandise okulabika nti basemberedde okulya ku lyengedde litya okwongera okulabika nti bawamba gavumenti eyaliko eya Tito Okello Pulezidenti Gavana Museveni oba katumuyite omuyeekera because mu biseera ebyo yali muyeekera wa NRA National Resistance Army National Resistance Movement enteekateeka zaatandika okwongera okulabika nti mukwano gwange zikolebwa NRA mu biseera bye yali ekulembera abayeekera omuyeekera saabayeekera omukulu yali Yoweri Kaguta Museveni enteekateeka zikolebwa akawungeezi k'olunaku olwaleero batandika okulabika nti bakiibakiiva okuva mu bitundu ebyeruweero bongera okulabika nti bajja basalako mpolampola baagala okusalako ekibuga ekimanyiddwa nga Kampala amawulire gatandika okulabika nti gajja eri bannakampala bannayuganda abange nti amawulire gatandika okufuluma awo bwegato bagakakasa tebagakakasa nti abange nti wandibanga omuyeekera wa NRA atandise okwongera okulabika nti mukwano gwange akiibakiiba okuyingira mu kibuga Kampala era abamu batandika okulabika nti beegoba mu kibuga kino Kampala kyolaba mu Kampala muno abantu batandika okwegobagolega nti wange nti tuddeeko obudde nga bukyali tuyinza obutasobola batugambye omuyeekera ajja si mwangu wa NRA era ogenda okukakkana amuli gatandika okulabika nti gajja okusaawa ziwera 11 ez'olunaku olwaleero 1986 bweweera saawa emu abantu ekibuga kyali kikalu situiti z'ekibuga kyali kikalu ku nguudo ezingere zifuluma Kampala kiki waali wakalu nga kiki kye batebaga nti emmundu eyinza okwongera okulabika nti mukwano gwange etokota ne tutasobola okulabika nti tujja kusobola okutuuka ewaka abantu batandika okufuluma ekibuga kino Kampala mu bitundu agamba mu bitundu wano ebye Lubaga Road Nankulabya wonna mu bitundu obubuga buno bwetoolodde Kampala kale katugambe Kawempe Nakawa Lubaga Makindye then Nankulabye abantu batandika okufulumya mulega nti abange nti waliwo gwe tuwulidde abantu batandika okulabika nti bafuluma ekibuga kino ne batandika okulabika nti badduka era ogenda okukkakana abayeekera ba NRA enteekateeka zakolebwa nga bakulembeddamu Yoweri Museveni essaawa eno omukulembeze bayongera okulabika nti babaako obagumba ng'olwo nno kiki waliwo obutakkaanya bwali bwongedde okulabika nti buze jjukira nti General Tito Okello Lutwa ye yali afuga eggwanga lino erya Uganda
wabula mu Desemba w'omwaka gwa Desemba gena kuzomezi 17 1985 waliwo endagaano gye basobola okulabika nti bakola abayeekera aba NRA abaali bakulembera Yoweri Kaguta Museveni waliwo endagaano gye bakola ne Tito Okello mu ggwanga erya Kenya. Bano ne bakkaanya nti wabeewoko enteekateeka esobola okulabika nti mukwano gwange ekolebwa wabeewoko okukaanya either abayeekera ba Museveni basobole okulabika nti ddala kituufu bajja bakole unity government emu bweti wabula ogenda okukakana ate bano ababiri omu n'atandika okulabika nti asongamu munne nnwe nga Museveni omuyeekera agamba nti Tito Okello yakutudde endagaano yagivuddeko ne Museveni n'agamba nti endagaano naawe wagivuddeko kati ne batandika okulabika nti beerumaluma ng'obwana bw'enjala amawulire gatandika okulabika nti gafuluma nti bano batandise okulabika nti bo baga nti ekijja kijje katugende mu maaso n'okuba nga tulumba. Jjukira nti Museveni oyo gw'olaba mu biseera bye yali muyeekera nga bw'omulaba aho ng'ayambadde amagye banga nange eritambudde yasobola okulabika nti yawamba ekibuga kino Kampala ng'ennaku z'omwezi 25 25 wano ayingirawo asalako ekibuga kino. Leero ziri mmeka? Leero 18 baali bongedde okulabika nti mukwano gwange basembedde erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV y'ensonga lwaki njagadde twongere okulabika nga tujjukira olunaku luno olwali bwerutyo bwe lwali bannakampala ekibuga kati gana akadde nga bwowulirawo njogerera ng'abantu badduse dda bali ku TV zaabwe bwe ziba nga zaaliwo ebiseera ebyo nga bali ku radio Uganda nga badduse baga nti omuyeekera batugambye atandise okulabika nti ayingidde emmundu etukosa okuva eruweero atandise okwongera okulabika nti ayingira okusalako ekibuga Kampala bwege tubegayongera okulabika nti amawulire gajja y'ensonga lwaki njagadde mukwano gwange gy'otaali naddala abamu ku baana be bazadde 1990 ku mulembe guno ku mulembe guno manya bumanya nti mukwano gwange waliwo ebyaliwo awo bwe lutyo bwe lwali mukwano gwange kkiriza nsobole okulabika nti nkujja yeeyo Uganda ogiraba ndowooza ebiseera ebyo ogiraba ebiseera ebyo ngene muleka mwe batambulira zeezo kale katuveeyo tusobole okulabika nga tugenda munda mu ggwanga erya Congo. Ndikala tugenda munda mu ggwanga erya Congo Democratic Republic of Congo tiyagasi anyose munda mu ggwanga erya Congo naddala mu kibuga ekimanyiddwa nga Keshasha. Kiki anti bali mu kweterekerero kapaapa bali mu keeterekerero kapaapa bannansi b'eggwanga erya Congo ewasuubirwa nti ddala kituufu wano paapa ajja kwongera okulabika nti ayitawo bannansi nkugambye balabye embeera nga si nnungi nenzijukira kiri ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagamba nti omugenyi lwanajja si lwetwera mu ddiiro ojjukira wano paapa nga ajja wano yes ndowooza yali either Cogamu ndowooza 2017 Cogamu bwe twali tulina Cogamu wano walaba embeera eyali wano waffe Kampala e Uganda abantu abali ku luguudo lwa Ntebe Road awo wonna ne batandika okukaaba obutale obwo buli ku Ntebe Road awo ne bakaaba Seguku jangu Katabi wali eri jangu Kisubi Kibuye wano wonna nga bakaaba kiki bannange KCCA bagezaako okulabika nti balongoosa oluguudo naddala ennyumba ezo ezikaddiye wano 27 awo wonna ojjukirawo awo Uganda kati kyekimu kyekihappenings munda mu ggwanga erya Congo webasuubira nti ddala wano paapa ajja kulabika nti ayitawo bannansi b'eggwanga erya Congo okubagumbulula tikibadde kyangu aganti nga bumanyi gavumenti egezezaako okulabika nti egumbulula abantu okumenyaamenya obuyumba bwonna obukadde obubadde ku nguudo then kwoteeka bamaama abawangalira mu butale bamaama abawangalira mu butale nkulabidde nti gavumenti y'eggwanga erya Congo esobodde okulabika nti ejjayo amagye agasobole okulabika nti gajja okugumbulula abantu naye nga bwomanyi abantu okwongera okulabika nti mukwano gwange baga nti ekyo tekijja jjukira n'amagye agegatya mu mukago gwa African Union oba East African Region waliwo ejje lyategekebwa East African Region Force okuli eggwanga erya Uganda okuli eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kwotika n'eggwanga erya Burundi amawanga ago eggwanga erya Kenya Uganda Southern Sudan ne Burundi basindika amagye munda mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo babayambeko okwongera okulabika nti balwanyisa abajeekera kati ku mulundi guno amagye gano galabiddwako mu bitundu eby'eggwanga erya Congo bannansi b'eggwanga erya Congo ne bataganiriza mwaga amagye ge bataaniriza nkube mulimu amagye g'eggwanga erya Uganda aga UPDF gye gali amagye g'eggwanga erya Kenya amagye g'eggwanga erya Burundi n'eggwanga erya Congo lyo lyennyini kati abantu tebaganiriza bagambye nti nedda
bagagobye mu bitundu ebyenjawulo kwe kutandika okwekalakasa kati no mu kwekalakasa n'enkulabira tiyagasi okwongera okulabika nti avaayo okwongera okulabika nti bamunuusa waliwo abamu ku bannamawulire waliwo munnamawulire omu bamukubyemu akakobe ka tiyagasi n'agwa eri n'okuzirika n'azirika abalala ne babatwala mu ddwaliro okwongera okulabika nti bafuna obujjanjabi ag'omunda gatutegeeza nti tewaliwo afudde naye sofa abantu be batyo badde beekalakasa nga bagaana ekyamagye ga East African Region Force baganya oganiriza then babadde baagala bateekesa mu nkola oba basobole okubagumbulula enteekateeka zongere okulabika nti zikolebwa paapa asuubira okulabika nti ajja kukyala munda mu ggwanga lino erya Congo naye nga bomanyi nti bali mu kwera nakulongoosa abasiiga langi musiige langi paapa asobole okulabika nti munnanga agenda okuyingira eggwanga lino nga ddala kituufu embeera esobodde okulabika nti edda mu nteeko kati abamu ku bannansi b'eggwanga erya Congo tiyagasi bamulidde live bullets zibadde nga mukwano gwange bazikuba waggulu okugezako bagumbulula bantu babadde bangi mukwano gwange naye bategeeza nti just bavuddewo na biwundu naye tiwaliiwo muntu afudde eri gwe mulungi atulako Salaamu TV bannamawulire babiri be bakubiddwa nga bwomanyi mu kajagalala awo nadde eno embeera bwetu bwesobodde okulabika nti ebeera jjukira nti enteekateeka ezayongera okulabika nti zikolebwa amawanga gano aga East African Region Force gagasalawo okugatta amawanga gaabwe amagye gasobole okulabika nti gajja gayambeko okuba abayekera ba M23 naye M23 bongera okulabika nti bafuluma ekibuga kino oba bafuluma ebimu ku bitundu gye bayongera okulabika nti bewaŋŋamizza meeya w'ekitundu ekimanyiddwa nga Goma agezezaako abantu okwongera okulabika nti abagamba naye temwekalakasa naye ng'abantu baga nti eryo ejje lize kukola ki wano eryo ejje tetulyetaaga wano n'abamu ku abo abayekera be baasuubira nti bajja bagoba ba M23 abamu bakyaganya okulabika nti bava mu bitundu ebyenjawulo nalabye pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ng'agezaako okulabika ng'ategeeza ng'agamba nti abamu ku bayekera bakyaganya okulabika nti basuula ebyokulwanyisa era ne positions ez'enjawulo ze bayongera okulabika nti bewaŋŋamizza bakyaziremeddemu era enteekateeka zikyayongera okwongera okulabika nga zikolebwa bano basobola okulabika nti bakugamba bababudaabuda batya abayekera ba M23 basobole okulabika nti basuula emmundu ezo n'okuva mu bitundu naddala mu ndagaano gye bakola bave mu bitundu ebimu ku ebyo baali basobodde okulabika nti bewaŋŋamizza gamba nga okuva mu mambuka g'eggwanga lino erya Congo mu kitundu mu province emanyiddwa nga Kivu province abano aba M23 babadde mukwano gwange gye basimba amakanda eyo nga gye bali kakati ze nteekateeka ezo nti amagye gano gajja gasobole okukwasaganyizaako gavumenti y'eggwanga erya Congo asobole okulabika nti yeegobako abayekera aba M23 kati embeera bwetu beeri bali mu kwetegekera pap abantu beekalakasa amagye ga East African Region Force bakyagaganya okugaaniriza gabadde gali mu kibuga Kishasha muveewo papa asobole okulabika nti ajja nga ddala kituufu oluguudo papa aleme kulaba kayumba kakute mu mbinabina semazenga wa Africa Congo limu ku mawanga agasinga okubanga magagga naddala galina ebyobugagga eby'omu ttaka kyokka lirimu ku mawanga agasinga obwavu naddala ku mawanga ga Africa sinakindi mu nsi yonna limu ku mawanga lirina ekifo kyerikwata eggwanga lino erya Congo okubanga lyavu nga bw'oliraba naye Katonda yakiwa ebyobugagga eby'omu ttaka kategedde ako okkiriza nkujjayo eyo mutabani wa pulezidenti akwatiddwa mutabani wa pulezidenti w'eggwanga erya Equatorial Guinea yakwatiddwa omutabani olw'okuba taata yali mu nkasi yabonga ekintu omutabani yakka mu kitavu ky'eggwanga oyo gwolaba oyo mutabani wa pulezidenti w'eggwanga erya Equatorial Guinea yakka mu kitavu ky'eggwanga n'atunda ennyonyi amasapa ago gwolaba ssebo abadde avuga mmotoka za bbeeyi gye buvuddeko akakiiko ak'obuli bw'enguzi mwenda mu ggwanga erya Equatorial Guinea akatandika okukola enteekateeka katandika okumunoonyerezaako naye nga bomanyi nti taata yali mu kintu nga taata yali mu bukulembeze omwana ogambe nti otandika omukwatako utya embavu oba ozijjewo okukwata ku mwana w'omukulu pulezidenti w'eggwanga erya Equatorial Guinea amanyiddwa nga Obianga Nguema Tedro Obianga Nguema kati mutabani we yakwatiddwa omutabani yakwatiddwa atemeza mabega wa mitayimbwa kiki ennyonyi y'eggwanga yagitunda gye buvuddeko nga bwembadde nkunyonnyola nti omutabani ono akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi kagenda okukola mu maaso okukola nkulinkosa ng'omutabani waliwo sente zitalabika omutabani nga yeevuga mu mmotoka ez'ebbeeyi sebe omutabani atambulira mu mmotoka ziri zennyini kanamba tuli mu mwaka gwakumeka 2023 agira kuvuga 2024
dadi yali mu buyinza wena kyomukwatako first son kakati no munnange wadde takwatibwako akwatiddwako era kati atemeza mabega wa mitayimbwa kiki ennyonyi y'eggwanga erya Equatorial Guinea omutabani yagitunda omutabani agitunda atya wuliriza amawulire omutabani atunda ennyonyi eno gye yatunda etuulamu abasaabaze 74 ennyonyi eno bagirabako mu kitundu ekimanyiddwa nga Canal Highland waliwo ekizinga gye bagiraba Canal Highland kakati ba inginiya babadde batera okulabika nti bagiraba ezo emmotoka ya mutabani omutabani w'omukulembeze ezo z'emmotoka zabadde avuga masape dadi yali mu kintu ng'atodda mu ddoyidoyi nderewunya amalusu olina kyoyinza okugamba ku mwana w'omukulu kakati no munnange ba inginiya ennyonyi eno badde nga bwogamba nti eyo yeggalaji ennyonyi gye bagikanikira ennyonyi bwe yagenda n'emiisinga tebaddamu kugiraba ennyonyi n'emiisinga nebaga nti ennyonyi eno kiki ebadde baatandika okubuuza abamu ennyonyi yabula mwaka guwedde omwaka oguwedde banoonya ennyonyi tebagiraba banoonya ennyonyi tebagiraga nti ennyonyi emiisinga ebadde etera okugenda munda mu ggwanga lya Spain okulabika nti bagiddaabiriza bagikolako maintenance esobole okulabika nti ebeera mu mbeera egisobose okubuuka kati ku mulundi guno bwe yagendera dda yabulanga ennyonyi ya Malaysia okugenda okunoonyereza ng'erina gyeri nga baga nti afa omutabani twamuwa sente omutabani twamuwa pepa asobole okulabika nti munnanga akola atya yeekubeko enfuufu nnyabula kakati n'atemeza bamega wa mitayimba mutabani wa pulezidenti w'eggwanga erya Equatorial Guinea bamusibye dda omulaba agongwa amasuuti g'olaba first son emmotoka avuga akanamba gwe gyovugira zino enkadde nekuba hampu omupiira giri okusigala omwana w'omukulembeze munnange aninga omukwatako otya kakati n'atemeza mabega wa mitayimbwa baludde no mu buyinza ssebo gavumenti y'eggwanga lya Equatorial Guinea ssebo ekintu ekiruddemu bajja mu bukulembeze mu mwaka gwa 1979 Idi Amin Dada eyali pulezidenti w'eggwanga erya Uganda baba bamutwala ntatinda wano nga ssebo yajja mu buyinza kati okuva 1979 oyo gwolaba Tedro Obiang Nguema pulezidenti wa ggwanga lya Equatorial Guinea omutabani bamukutte naye yajja mu buyinza omwaka ogwo 1979 paka kati ye pulezidenti w'eggwanga lino ye pulezidenti w'eggwanga lya Equatorial Guinea alina yakafugira emyaka 45 ali mu buyinza gye buvuddeko awaga nti akalulu yakawangudde ebitundu 9 ku buli 100 Abamerika ne babiraga nti ebitundu 9 ku buli 100 akalulu yakawangudde ani Tedro Obiang Nguema kakati no mutabani atemeza mabega wa mitayimba omutabani amanyiddwa nga Lucian Obiang atemeza mabega wa mitayimba okunoonyereza kwatandisodde okubanga kukolebwa ddala omutabani ono ensimbi yazijjeewa ennyonyi wagitundawo ani yakuwa olukusa okutunda ennyonyi etali nti yakitaawo wabula ennyonyi ya ggwanga kugambe gwe erinda bulinzi onaalaba pulezidenti w'eggwanga erya North Korea ng'avudde mu buyinza bagaye nti bino bibadde biyitawo kiki nti bibadde biyitawo nti munda mu ggwanga erya North Korea nti omutabani kiki first son wa North Korea njagala kuwummuza mungende mu kitundu ekyokubiri nzije twongere okulabika nti mukwano gwange tukisimba kyongere okulabika nga kirokera ddala mu kitundu ekyokubiri tugenda kutunuulira waliwo ennyonyi egudde munda mu ggwanga erya Ukraine abantu 6 bafudde kwabo 6 kubaddeko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda ow'eggwanga erya Ukraine ennyonyi mwabadde abantu 6 bafudde abeereebiddeko n'agaabwe n'abamu ku abo basobodde okusimattuka waliwo abasimattuse tugenda kubanga tukubuulira kino kivudde ku ki so nga ate n'abasajja abamanyiddwa nga Amerika ebadde ekukuta ng'ejja ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Isirayiri mu bukukukuta ne bigenda munda mu ggwanga erya Ukraine abasajja abarasha bagenda nti Isirayiri watugamba kino kumba ate obadde ojja okola kino kakati waliwo ebyongedde okulabika nti bifulumye tugenda kwongera okubanga tubitegeera ne musajja mukulu Kasomula byama Edward Snowden mukuletedde alina ensonga gy'agamba byonna tugenda okubanga tubitunuulira omusajja amanyiddwa ng'Omumerika Joe Biden asaba ayagala kwogerezeganyako na pulezidenti wa ggwanga era Russia agambye Putin kwata essimu Putin aganye okwata essimu nkomawo nabyo
interineti ewenyuka ng'ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange eryandaka ku buggo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno. Weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Omuzadde somesa omwana ebiseera bye bijja mu maaso bibe bitangaavu. Salamu Muslim High School Endese ly'essomero lizzo kikkolera. Ssomero lya ddene boarding on A level nga lisomesa amasomo ga arts ne sciences nga kw'oteeka empisa n'eddiini. Ku Salamu Muslim High School Endese balina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi, ekifo kisirifu bulungi, amazzi weegali nga kw'otadde n'amasannyalaze, abasomesa ba mulembe nga ne standard eri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Salamu Muslim High School lisangibwa Endese Mukono District oluguudo lw'e Kayunga. Leeta omwana omuwandiise okumanya ebisingawo kuba ku 0777 02 55 77 ne 0702 04 52 02. Yes, Salam Muslim High School Endese. Omubisi gw'enjuki omutuufu gwe gugokka oguba gujjudde ekiriisa eky'amaanyi nga mulimu n'emigaso egy'obutonde egiyamba ennyo abantu. East African Organic Honey gwe mubisi gwokka omutuufu ogutatabuddwamu kintu kyonna era oguli original okuviira ddala mu njuki, muwoomu ng'era gujjudde emigaso ntoko. Funa East African Organic Honey mu bipimo ebya liita emu, grams 5, grams 305, 25 ne grams 100 gw'omusuubuze gusanga e Kampala mu maduuka gonna ag'omu kikuubo. Ate mwaba akamukamu mwefunire East African Organic Honey mu matundiro gonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo kuba ku 0702 769 39 04 ne 0773 51 77 11. Tomala gagula buli mubisi gwa njuki, gula ogugokka okuwandiikiddwako East African Organic Honey. Sumaya International School lisangibwa Masaka Kasijjagirwa kilomita emu okuva mu Masaka Town. Balina laboratories ez'omulembe, abasomesa abakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza, ebisulo ebiri ku mutindo, emmotoka ezitambuza abaana ne security eri gguluggulu. Eddiini bagiteekako nnyo essira n'ebyemizannyo babijjumbira kussa n'embeera ennungi esikiriza omwana okusoma, anti n'ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde. Sumaya International School tusomesa abayizi ebintu bibiri eby'eddiini y'Ekiyisiraamu n'eby'Oluzungu era nga omwaka oguwedde mu Uganda yonna twawangula. Nsaba abazadde okubeera nga mutondera abaana. Every day I wake up smiling. On Rose Farm, I sleep like a queen. It's a new day, new dreams. Rose Farm, you turn my life around. My mama's skin is comfy, farm and durable. Rose Farm gives you quality. You're welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams. Top 4 benefits of using Mpishi, your essential cooking partner. Mpishi cooks faster than any other fuel because of its high calorific value. Mpishi emits less overall heat, keeping your kitchen temperature unaffected. No ash, no soot and harmful smoke, so your kitchen is always fresh. Finally, Mpishi is environmentally friendly, convenient and safe. Also available at all our energy stations and authorized distributors countrywide is the 40 kg and 50 kg cylinders.
webale nnyo webalire ddala kuba nti okkiriza kubanga tukyali ffenna oli ku Salamu TV okyali nange Ssonko Musa erigo mulungi atulaba webale nnyo webalire ddala kusalawo na kukkiriza kubanga tutambula ffenna akkiriza ne mu kitundu kino ekyokubiri twongere okubanga mukwano gwange tutambula amale gwongedde okulabika nti gafuluma nga si malungi okuva munda mu ggwanga erya Ukraine akawungeezi konna kuno olwaleero amale bwegongedde okulabika nti gazze ennyonyi eya helicopter esaanyewo mukwano gwange ennyonyi eno mu kusaanawo ebaddemu minisita w'ensonga z'omunda ow'eggwanga erya Ukraine tabaddemu yekka abaddemu ne deputy kati no nsooka nkulabira embaga etali yakwongera okulabika nti baaniriza bagole wabula okulabika nti babaaniriza wansi ku ttaka era ogenda kukakkana ennyonyi yonna neesobola okulabika nti esaanawo mu ggwanga erya Ukraine kino nno kyongedde okulabika nti kizze n'okutandika okukola okunoonyereza bongere okulabika nti mukwano gwange bazuula kwabo abantu 6 bafiiridde mu nnyonyi eno abantu 3 babadde nga bakulu nnyo mu gavumenti y'eggwanga erya Ukraine ekulembera musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky helicopter ebadde eyongera okulabika nti mukwano gwange etisse bano bweremeredde omugoba waayo neyeewanula waggulu mu bwengula nekka wansi 2 era kino kibadde mu maserengeta g'ekibuga ekimanyiddwa nga Kyiv ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Ukraine getwongera okubanga tutegeera minisita avunanyizibwa ku nsonga z'omunda amanyiddwa nga Daniz amawulire gafulumye nti ono abadde wa myaka 42 atasobodde kulabika nti asimatuka akwoteeka ne first deputy minister ow'eggwanga erya Ukraine naye talusobodde kulutumira mwana akwoteeka state secretary ow'eggwanga erya Ukraine naye tasobodde kulabika nti munnanga asimatuka abalala mwenda nabo mukwano gwange yes ku muliro gwe tufuna wano abalala 9 abamu nabo bagendedde ku bisago abalala nabo 9 bagendedde ku bisago kwabo nga kuliko n'abaana 3 nabo bamu kwabo yes abaana 3 bafudde then kati 9 gugendedde ku bisago getwongera okubanga tufuna deputy ku first deputy minister w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Kalikolo naye tasobodde okulabika nti asimatuka olw'embeera yesobodde okulabika nti eze kikyayongedde okulabika nti kikyaganya okubanga kitegerekeka ddala waliwo ababadde emabega w'obulumbaganyi obongedde okulabika nti bukoleddwa ku helicopter eno oba ddala kituufu ebadde accident olwadde wabaddewo agatandise okulabika nti gafuluma nti eyo omurasha era ne bagaa nti abamu kwabo ababadde mu nnyonyi Katonda basobodde okulabika nti asimatusiza akabenje ako batutegeezeza nti tugenza okulaba ennyonyi ng'ebintu bitabuse ng'ennyonyi etabuse embeera ekyankalanye tugenza okulabaka nga tukka wansi then nga tulaba kizikiza tewaliwo mataala mu nnyonyi gazikidde ennyonyi etandika okulabika nti etabuka neesaanyawo ebimu ku bizimbe ebibadde waawo era ogenda okukakkana embeera mukwano gwange neyongera okulabika nti eyonooneka abantu abo ne basobola okulabika nti tebasimatuse olunaku luno olwaleero Ukraine embeera bwetu bwere ya kiyongobero nti okulabika nti ddala abantu abo bafudde ate ovanga kwabo nga abamu kwabo 6 atist 3 babadde bankizo nnyo mu gavumenti y'amusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky bano okulabika nti 3 bafudde minisita avunanyizibwa ku nsonga z'omunda then kwoteeka ne first deputy minister nga naye afudde ne state secretary nga naye afudde abo babadde banene nnyo era kakati kino kiba kikubye eddibu ddene mu gavumenti y'amusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky tulindira twongera okulabika nga tulaba kubanga omubaka wa parliament amanyiddwa nga Maria Mezenta ayongedde okulabika nga ategeeza nga agamba nti twongedde okulabika nga tutunulidde tulabe wabaddewo tagetinze ennyonyi eno okugikuba oba ddala ebadde accident yewanudde ennyonyi eno okwongera okulabika nti munnanga abantu babo bafudde eri gwe mulungi atulaba wano ku Salamu TV Ukraine ebintu si birungi abamu bagamba nti era kakati singa mu Russia abadde teyalumba ABCD bingi naye kati manya nga bw'ogamba nti akabenje kazze n'ako akabenje kazze ennyonyi ne crashinga yonna neggwawo eri gwe mulungi atulaba wano ku Salamu TV bategeeza nti abantu 29 bagenze babatutte mu ddwaliro taakeese yali ku mimwa gy'abannansi b'eggwanga erya Ukraine embeera bwetu mukwano gwange bweyongera okulabika nti etambula tewoomesa nakabululu n'omulundi n'ogumu embeera bwetu bwere mu ggwanga erya Ukraine jjukira nti eggwanga lino bukyanga ligenda mu lutalo embeera tennatereera okuva omwaka oguwedde mu mwezi ogwokubiri ne gye buli kati emmundu ekyongera okulabika nti etokota mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo then ate kakati ennyonyi yiyo abamu ku abo abagibaddemu Katonda Allah ekitiibwa abajjuludde tebasobodde kulabika nti olwaleero baluzibya
olwali tubasobodde kulabika nti baluzibya yembeera eyo bweti bweyongera okulabika nti etambula yensonga lwaki njagadde eggulire nayo tulikuwe erigo omulungi atulabako Salaamu TV kuba likyatambula n'okwongera okulabika nti bakola okunoonyereza ddala kiki ekiwaniddwa ennyonyi eno waggulu gy'oli nti ewa omusolo kale kkiriza nsobole okulabika nti nkujjayo tugenderi abasajja abamanyiddwa nga America jjukira nti America eri bamukwano enkolagana y'Omumerika n'omusajja Omuyisirayiri eri bweti yakabaani ku ndongo ag'omunda gategeeza omusajja amanyiddwa ng'Omuyisirayiri nga bakwataganye n'Omumerika balina ebyokulwanyisa bye badde bakukusa okuva munda mu ggwanga erya Isirayiri kibuga Tel Aviv ne bigenda ne biyingizibwa munda mu ggwanga erya Ukraine bibadde bitambula bitya nti ebyokulwanyisa bino Omurussia byasobodde okulabika nti yategeddeko naga nti bibadde biva munda mu ggwanga era bibadde secret oba secretive nga tebaagala tubimanye naye nga bumanyi nti programu ag'omunda nga tuteekeddwa okulabika nti mukwano gwange tuyingirako munda ne tubitegeera ag'omunda gategeeza nti Isirayiri gye buvuddeko yagamba nti affe tetulina byakulwanyisa era n'ebimu ku ebyo bye tulina tebisobola kulabika nti bimala okulabika nti tubisindika munda mu ggwanga erya Ukraine neegaana kumbe waliwo endagaano Isirayiri gye yakola n'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia ku nsonga z'eggwanga erya Syria jjukira nti Isirayiri ebadde eyongera okulabika nti erumba n'egenda n'ekuba munda mu ggwanga erya Syria omusajja amanyiddwa ng'Omurussia ayina akalipo ke yamukola oba ke yamutega ne wabaawo endagaano gye baakola kati abadde akukuta eno munda n'omusajja amanyiddwa ng'Omumerika era ng'amuweereza ebyokulwanyisa bino ebitamanyiddwako bungi bwabyo ojja kulaba mizinga egyo mukwano gwange olabe ebimotoka olabe emizinga egy'enjawulo oba ebikompola oba drones abasajja nga za nkola ya ggwanga lya Isirayiri ekulaga nti mu lutalo teriimu era ekulaga nti tesapootinga ggwanga lya Ukraine eri awo nampawengwa jjukira nti Isirayiri egatta mu mawanga agata mukago ogwa NATO naye eri awo egamba nti afe olutalo tetuliimu kumbe babadde balina bye bajja bebakukusa munda Omurussia byasobodde okulabika nti munnanga aguddeko ag'omunda getwongera okuba nga tutegeera nti America ebadde eyongera okulabika nti otulaba kufujjirira byakulwanyisa kumbe wa ebimu biva munda mu ggwanga lya Ukraine biva mu ggwanga erya Isirayiri ne bikiibakiiba paka munda mu ggwanga erya Poland kati golaba ebimotoka biva mu ggwanga lya Poland nti Poland yesindise kumbe wa kitereke kya byakulwanyisa kivudde munda mu ggwanga lya Poland kumbe biva munda mu ggwanga lya Isirayiri Omuyisirayiri nga bibye naye nga bizze bikono kya munnaye tebagamba nti ffe olutalo ntulubaddemu embeera kati bwetu bweri ag'omunda getufuna gategeeza nti ebyokulwanyisa bino bimaze nakabanga nga bikukusibwa nga biyingizibwa munda mu ggwanga lya Ukraine era bingi ebyongedde okulabika nti mukwano gwange biyingidde naye nga biva munda mu ggwanga lya Poland ebimu ku byokulwanyisa bisobodde okulabika nti biyingidde bisobola okukubira ddala mu matwale omusajja amanyiddwa ng'Omurussia ge yasobola okulabika nti yezza nga agatute ag'eggwanga lya Ukraine kati kiba kitegeeza bategeeza ebitundu ekimanyiddwa nga Zaporozhia mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk oba Lugansk mu bitundu ebyo ekya Donbass kakati abasajja baga nti bisobola okulabika nti bituukawo ne bikuba kati nno babisindikidde ddala nga bingi nnyo ddala mukwano gwange erigwa omulungi atwa ku Salaamu TV abasajja bagamba tetusobola kulabika mu Russia kulabika nti alya sho tujja kubisindika nyabula ennyaanya ajja kutegeera tokufumba sikwota naye jjukira bagamba kufumba sikwota gali amawanga 30 naye akasajja ka Putin kakyali kokka kamu kokka bwe kati aka Russia naye mukwano gwange kakyabafuukidde akayinya mu ngatto oyinza okubeera noga naye Omurussia namba 2 mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye besidi Ukraine yajjamu ekirala Omurussia kye yali abaze abasajja bakyusaamuko kati kitegeeza nti Omurussia ali mu kulwana n'amawanga 30 naye ali omu yekka naye okulabika nti aleetedde amawanga gano gonna gatandika okulabika nti gasombola ebyokulwanyisa bagamba tuteekeddwa okulabika nga tubisindika munda mu ggwanga lya Ukraine kakati n'Omuyisirayiri bamuguddemu abadde akukusa ebyokulwanyisa n'abisindika munda mu ggwanga erya Ukraine n'ebiva mu ggwanga lya Isirayiri ne bigera mu ggwanga erya Poland biva mu Poland then ne biyingira mu ggwanga erya Ukraine olwo nno emmundu n'eyongera okulabika nti etokota Omurussia agambye nti twabategedde twababuuse awo okkiriza nsobola okulabika nti nkujjayo tuyingire mu ggwanga erya Russia nga kitutwala munda mu ggwanga erya Russia kwe kutunira musajja mukulu amanyiddwa nga Edward Snowden munnansi wa ggwanga lya America Edward Snowden ono kasomola byama Katonda yawa omwami ono omutwe
teyeetaaga oyo nga bw'omulaba mu bugaalubindi omwo nga bw'omulaba oyo teyeetaaga kalakala na kamera na kompyuta eribe abcd yeetaaga ebintu bitono nnyo just hard disk oba gyeyeetaaga ye ng'atula ku kompyuta ng'atandika kugiyingira munda mu bisenge by'amakolero gaayo oba munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Edward Snowden oyo kasomulabyama Abamerika baali bamwesiga nga yayingira mu system y'ebyokwerinda by'eggwanga erya America n'abaakangako information egy'enjawulo gy'ayongera okulabika nti akola. Edward Snowden oyo mu mwaka gwa 2013 bafuna obutakkaanya mu ggwanga erya America. Yakola enteekateeka ey'okwagala okulabika nti agenda munda mu ggwanga erya Singapore. Mu Latin America. Yes, Latin America, jangu Singapore, jangu Hong Kong. Ono mu kugenda waliwo amawulire agayingira okulabika nti gafuluma nga gategeeza nti Edward Snowden ono yandibanga waliwo ebyomunda byayongera okulabika nti munnanga akukusa. Ono atandika okubeera nga ali stranded naddala mu mwaka gwa 2013 ogenda okukkakkana mu ngendo ze yali alina okulabika nti atambula. Abasajja abamanyiddwa nga Abamerika ne batandika okulabika nti bamuzingako. Kye yali alina okulabika nti akola kye kyokka kwe kulabika nti addukira ku ggwanga erisobola okulabika nga liri kumpi. Yagenda munda mu ggwanga erya Russia. Bw'atuuka mu ggwanga erya Russia bagamba Putin nti owange nti tulina ali ku kisaawe wano bamuyita Edward Snowden kasomulabyama ne bamukwata ne bamunywa. Mu kutegeera Putin ategeeraga nti nti jjukira nti pulezidenti w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin musajja mukesi yakuguka mu by'okuketta n'amanya nti kano akasajja kajja kubako kye kanyamba. Kaani ka Edward Snowden. Edward Snowden oyo gula kasomulabyama omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ng'amusinkana nga babako bye boogerezeganya. Omumerika agenda okutegeera nti Edward Snowden nti omu Russia amulina ne bagamba nti banange mu mutuwe. Era Amerika yateekawo nga kakakanya ne bagamba nti kumaweeka emisango gye tubadde tukuvunaana abaali bagenda muvunaana emisango negiwerera ddala. Era ajja kwongera okulabika nga yeebakayo mu nkomyo munda mu ggwanga lino erya Amerika. Baali basuubiza okulabika nti bagenda kumuggalira emyaka ndowooza egisoba mu 35 ndowooza. Emyaka gye baali bateeseteese okulabika nti ono basobole okulabika nti bamuggalira. Yava mu ggwanga lya Hong Kong. Ave mu ggwanga lya Hong Kong passport entandika okukyukakyuka mu kawa ayagala agende mu Latin America. Laba ogenda okukakkana nga alina okulabika nti ayita mu ggwanga erya Russia. Bw'ayita mu ggwanga erya Russia etegeera nti ono gwe tulina gwe tutadde mu kompyuta passport tugirabye Edward Snowden kasomulabyama abadde ali mu kitongole kya bukeese mu ggwanga lya America omu Russia n'emufuna. Olwo ewaka ng'ategedde nti ewaka giwunye kakati ewaka mu kuwunya laba ogenda okukakkana omusajja amanyiddwa ng'omu Russia n'amufuna. Ag'omunda gabadde gafuluminga mu America agamba nti we bamutadde mu safe houses ali eyo gye bamusibira avuddeyo n'akakasa nga ndi bulungi nnyo mu ggwanga erya Russia ndya bicepere ndi ku bicepere bya ggwanga lya Russia. Putin yankuzizza. Putin yamutadde mu kitongole ekikesi eky'eggwanga erya Russia. Oyo gwolaba ssebo n'okuwasa yawasizza ayina omukyala ayina n'abaana babiri kati bamuwa obutuuze ne passport kati gy'alina ya ggwanga erya Russia. Oyo gwolaba Edward Snowden tasobola kulabika nti adda mu America n'amala ddayo buzzi bw'atyo. Oyo Edward Snowden osobola mugeraageranya ne musajja mukulu amanyiddwa nga Julian Assange munnansi w'eggwanga lya Ecuador. Julian Assange oyo naye yasibibwa munnamukutu ogwa WikiLeaks. Omukutu ogwa WikiLeaks musajja mukulu Julian Assange oyo obwongo bubatokota no Edward Snowden munnansi w'eggwanga lya America naye awangalya munda mu ggwanga lya Russia avuddeyo n'ategeeza nze obulamu bulungi n'okusinga nga ndi mu ggwanga erya America. Okategedde ako okkirize nkugyeyo eyo nkutwala eri omusajja amanyiddwa ng'Omumerika. Ttiimu enkesi ey'eggwanga erya America ne ttiimu enkesi y'eggwanga erya Russia omwaka oguwedde 2022 basinkana munda mu ggwanga erya Turkey. Musajja mukulu defense minister akulira ebyokwerinda ttiimu enkesi ow'eggwanga erya Russia basinkana ne William Burns. William Burns ye akulira ekitongole CIA ggwanga lya America basinkana munda mu ggwanga erya Turkey ne babako be boogerezeganya. Ttiimu zino zonna nkesi onketta nkuketta. Kaakati ogenda okukakkana ng'Omumerika asaba Joe Biden ayagala kusinkana Putin boogerezeganye naddala ku nsonga z'eggwanga erya Ukraine amutwalaganya. Putin bamukuba esimu akwata esimu. Oyo gwolaba oyo omulaba mu buuso bwo obutono oyo gwolaba pulezidenti w'eggwanga erya Russia oyo tagooka baaba oyo musajja wa Sekakize Wandegeya tagooka Putin Joe Biden amukubira esimu agaanyo zikwata kiki amugabo ngamba ki oyina wakagenda mu maaso akaga ti musooke muwulire ki engeri gye mbamyumyuddemu awo
kakati ag'omunda getongera okuba nga tufuna enteekateeka zikolebwa. Joe Biden ayagala kwogerezeganya ne Putin either ku ssimu, Putin kwata essimu nekinzijukiza oli agamba munamuga nti nze mbadde simanyi bulijjo onkubira, bulijjo obadde onkubira nti byali wano ewaffe Kampala e Uganda mu banene naga nti mbadde simanyi nti onkubira, nti mbadde bulijjo nkukubira essimu, naga nti kangiceking endabe konze kabaka wa Buganda. Kati Joe Biden akubira pulezidenti w'eggwanga erya Russia, Putin aganya okukwata essimu. Sewaganya kyaganya kyalina ensonga ze, ndowooza akyali bize ajja kugikwata. Njagala kulabika nti nkusibula eri gwe mulungi atulaba ku Salamu TV, enteekateeka zongera okulabika nti zikolebwa. Kankutwale mu katundu ka manya bino. Mu katundu ka manya bino wenja okusibulira tutunuulidde ebifo eby'enkizo ku nnyumba ya Allah Kaaba eri mu kikko. Waliwo ebifo 8 ng'ebifo ebyo 8 Allah bw'akusaasira n'obituukamu osabanga edduwa. Twatunuulira ekifo kya Tawaf ne tutunuulira ennywanto, olunaku lwajjo twatunuulidde mu lutazamu. Leero tukkiriza tutunuulire ekifo oba ensonda emanyiddwa nga Rukuni Yamani. Ensonda emanyiddwa nga Rukuni Yamani eyo gy'olaba era omulungi atwala ku Salamu TV. Awoolaba awo wolaba buloke ziringa ezitaatuuka bulungi awo ziringa ensonda ewolaba musirikale ayo bayitawo ku Rukuni Yamani oba Yamani Koona. Awo woolaba ag'omunda gatutegeeza, abamanyi mu ddiini batutegeeza nti eyo ensonda ya nkizo nnyo. Awo Allah w'ekitiibwa bw'akuwa omukisa n'otuukawo, bw'oba weetoolola ku Tawaafu emirundi omusanvu gye twetoolola nga twetoolola ennyumba ya Allah Kaaba, abamu bakutegeeza nti si kirungi kusookerawo kukwatawo. Naddala oluusi omuntu bw'oba badde e Kampala e Uganda eno nga bwevulugavuluga olimuko olushirikushiriku, si wangu nnyo wakulabika nti otuukawo awo. Oteekeddwa okusooka kulabika nti weetooloola. Olwo munnaddiini omu wano Munnayuganda omu ku bamaseka ngana nti waye nti nagenze nenesooka neneetoola nengamba nti omulundi ogusooka sisobola kukwatawo awo konze kiki seeka wagenze Kaaba nga teweesiga. Nagamba munnaye ebintu bizibu. Awo ogendawo ku mulundi, yagenzewo ku mulundi nga gwa 6 oba gwa 7 okukwatawo. Kyankizo kyekiri awo. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba omukisa bw'obanga ogufunye osobola okukwatawo awo. Sina kindi osobola okukiisinga waawo olaba balongoosa basiiga akawoowo, ako kawoowo ke basiigawo. Eyo Rukuni Yamani Allah w'ekitiibwa asonyiirawo ebisobe bye tukola, amazambi gaffe awo. Nti bw'oba weetoolola ennyumba ya Allah osookera awo, bw'ova wali ku Idris Ismail then oddakawo ku Rukuni Yamani, ensonda eyo gy'olaba. Ensonda eyo eri bagiyita Yemeni Koona oba yes Rukuni Yamani. Awo okwatawo Allah w'ekitiibwa n'omusaba akusonyiwe, akusonyiwa amazambi go. Abamu amazambi oba ogamanyi Allah gaatulenga oli awo, kirungi nti ennimi zibeera nnyingi eziri awo, teri ajja kuwulira. Oyinamu obadde oyinamu obwenzi, obadde oyinamu obulogo, obadde oyinamu omutima omuki, oyinamu ensalo, oyinamu ki, amazambi g'obadde okola ng'oli e Uganda. Allah akusaasidde akulonza akulututte ku nnyumba ye, toyitangawo kaawo. Allah asonyiirawo amazambi awo ku Rukuni Yamani. Okwatangawo, bw'oba ofunye omukisa ogukiisingawo, okiisingawo awo. Osobola okukwatawo n'emikono gye ebiri n'omuga nti aye Allah sonyiwa, yeggwe Al-Ghafuru awo ku Rukuni Yamani. Era batugamba nti bw'ova ku nsonda eyo ogende ku nsonda eri eriko ennywanto. Wakati awo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba wetusabire edduwa egamba nti Rabbana atina fid dunya hasana. Lwaki edduwa tugisomera nti olw'ensonga nti oba ovudde wano ku Rukuni Yamani oba omaze okwenenya eri Allah, kati distance eri awo okuva ku nsonda eyo ogende ku nsonda eriko ennywanto, wosabire edduwa egamba nti Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Edduweyo ya bei mudduwa zonna nga bolaba abantu awo buli omu ayayaana okukwata waawo, buli omu ayayaana okukwata waawo. Allah wasonyiira awo amazambi. Era kati bwe boogera awo yo abantu oba olina n'obudde obulumika ogambe nti owulira ono kyayogera, buli omu aba yeenenya n'amuga nti aye Allah nsonyiwa, nakola kino ku nsonda eyo eri gwe okwatawo bw'okwasa n'osabirawo edduwa n'ovaawo. Wakati awo olaba abantu wano bagenda okuva awo ku Rukuni Yamani ogenda wali ku nnywanto wetuleetera edduwa egamba nti Rabbana atina fid dunya hasana, kuganga weenenya n'oga nti aye Allah sonyiwa kino na kino na kino, Allah ompe kino na kino na kino. Abantu abo balaba abangi abasimba layini baagala kugenda awo ku nnywanto awo woolaba awo. Ensindigaka naawe gy'ogiraba awo nnywanto
batugamba nti bw'okiisinga mu nnywanto eyo oba okiisinze mu kibatu kya Allah ow'ekitiibwa sawulla ow'ekitiibwa atulonde atuzenge Makka emirundi n'emirundi insha Allah. Sisobola gaza okusinga kuwona kujjako okwagaliza ekiro ekirungi erigo omulungi atula ku Salamu TV bwe tutyo togambanga nti Makka tomanyiiyo at least otegeddeyo kitegedde antisale kamwokya kyemmanyi nti kati otegeddewo awo bw'ofunanga omukisa mukwano gwange ogendangawo. Yenze Ssonko Musa nebaza ttiimu enene gye nsobodde okulabika nti nkoze nayo lunaku luno olwaleero muganda wange Muntu abadde wano ku kamera n'okutematema ebifaananyi bino ate kwoteka Akram nga gyali eri mu control room okulabika nti embeera etambulira ddala bulungi. Sisobola gaziwa kusingako wano okujjako okwagaliza ekiro ekirungi kankwerekereze nga bikyayi bya mujajja akuuma atakuumira mpeera. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.